Yes, okyali ku radio buddo, radio y'omuntu wa bulijjo. Dakiika 14 zezibulayo ziwere essaawa 5 ez'ekiro. So tugenda mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyenteekateeka yaffe era nga bibuuzo okupaaka emitala w'amayanja ebibuuzo 5 then n'ekirala penalty. Emanyi mu nsi muno omukisa kibeera kikulu nnyo. So penalty oguyinza okubeera omukisa gwo oguyinza okuyisaawo okubaako wootuuka. Wabula nga bwe tugenda mu second round njagala bajogezako Jibu Phone Giants Masaka tusuubuza wamu n'okutunda mukamukamu amasimu wamu n'ekalonda w'amasimu mu bika byonna naddala akakozeseddwako used phones mu bika eby'enjawulo. Jangu ofune essimu wamu n'ekalonda w'amasimu ku miwendo gya wansi ddala omuli chargers, screen guards, covers, headsets n'ebirala. Jibu Phone Giants tusange ku Kasujja building mu kibuga Masaka ku Kampala Road ng'oyingira town. Era okumanya ebisingawo ojja bakubirako ku 070 9 63 98 99. So ke kasimu ako akojja okubeera nga obakubirako then embeera etambule bulungi nnyo. Agwe muganda waffe awuliriza radio buddo, radio omuntu wa bulijjo. Tukyali ne Ricky Michael Julius omwagizi wa Ondupalaka ne Arsenal, Luswata Jude omwagizi wa Arsenal ne KCCA, Waswa Andrew omwagizi wa Vipers ne Manio, kosa Rwetutte David omwagizi wa KCCA ne kirapu ya Chelsea. Abakulu bano mpozi omwami Liyani David afunye akabonero kamu. So ne Ricky ne yafunyeyo kamu ku kibuuzo kya Vipers n'embalala city omukulu Rwetutte yalonze akabonero kutukamuwadde. Then kosa Ricky ku kibuuzo kya KCCA game gye yasembyo ne Maroons naye akabonero ke akafunye. Muyinza okubeera nga mugatta ne mugamba abange wano mu kufuna ekisemero g'abanga abasajja ate babakwatiddemuko naye nga bwekitewe kiri. Ricky, yes, mpe baasa ate nkumalirize n'eri wansi y'okusali lwakwa saidi gy'ozanyira nemu okutegeera olugira mu ggulu lumu nugira mu lweki wampona wansi nze kapiteeni wo era nsobola okutuuza katebe ekisooka emitala w'amayanja. Omusambi ZZ yateeba ggooli yasoose kampeyini mu ligye eggwanga erya Bungereza. Ani yateeba ggooli yasooka kampeyini ewedde mu Premier League? Wangi busatu. Mpeereza omuwendo gwa goals omusambi Mohamed Salah gwe yakateba Manchester United omugadde ebikopo byonna. Kumi. Salah nga omubbi ennyo. Kyamu. Jangu. Kyamu. Salah yakakuba Mani omugadde goals 15. Ricky, yes, nze kapiteeni wo ate wano nze nkulina mpaya at least abazanyi babiri abakubye ku hat-trick so nene mu ligye eggwanga erya Bungereza. Haaland Noni Madueke busatu. Mpa amanya ga kapiteeni wa Borussia Dortmund. Emre Can Busatu. Ekisembayo mbuulira omuwendo gwa Grand Slams ogubeera mu mwaka ompe n'amanya gaagwo oba amanya ga Grand Slams ezo. Grand Slams banya Australian Open, French Open, wewawo gye tuyita Roland Garros, Wimbledon ne US Open. Roland Garros, Wimbledon Nambi damuziddemu zonna nnya. Ekisooka aba Australian Open, tugenda mu French Open oba Roland Garros, tugenda mu Wimbledon ne US Open. Kale bakwe busatu.
penalty bweri lwaki odduka akanya wano njagala kimu kituufu oba kifu kitegedde kati byonna byonna njagala owulirize bulungi tugenda mu mateeka kampunu kye kisaawe kisinga okutuuza abantu abangi mu nsi yonna kituufu oba kifu bakwewusatu wadde muzaala yennyini gwe embeera bweteretambula oli kulengi muntu abeyo muntu wabujjo mwebalire ddala mwolekubera nga ate mujekumiddeko mwolekubera nga ate muwuliriza bannaffe abamabuzi otupatis bali mu Nakayiba bagamba nti bajja kuba nga ate bakuba sipeya ow'emmotoka zonna ennene n'entono osobola okubeera nga toyitayo ensonga n'osobola okubeera nga tozitambuza bulungi kale no kyogenda okubeera nga tokola nagwe alina emmotoka ennene magulu 10 nagwe alina fuso tipa ojja kubeera nga toyitayo ensonga zonna musobole okubeera nga temuzitambuza bulungi nabagala okubeera nga tofuna emmotoka empya ajja kubeera nga tebakolerako ddala bulungi ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala bulungi ku noti 7 noti emu 54 7507 noti 7 noti emu 54 7507 osobola okubeera nga ate omukubirako omukulu Akram wali ku Mabs Auto Parts mu Nakayiba ensonga zonna n'osobola okubeera nga ate ozitambuza bulungi. Taata w'abaana wavuddeyo osabye bulungi essaala byonna wabikoze ekibuzo ekisooka Erling Haaland alina Premier League hat-tricks mmeka omugatte mwenda Tereza alina 10 nekyoterezeza nakyo kibadde kifu jangu alina hat-tricks 8 ekibuzo ekyokubiri mpa amannya ga manager yali wa Dortmund season ewedde Borussia Dortmund bravo omumanyi naye erinnya libuze Edin Terzic. Ekibuzo ekiddako njagala mpe amannya g'omusambi wa klabu ya Arsenal eyasembayo okutuuka ku mipiira oba ku buwanguzi bw'emipiira 10 egya Premier League nga tannaweza myaka 23. Bukayo Saka Papuwe. Ekibuzo ekiddako njagala ompe amannya ga manager eyawangudde ku ngule eya manager asinze mu mwezi mu season eno ya Premier League. Manje? Manyi nga tuli mu briefing wali mbagambye ebigambo bibadde bingi. Mudizeeyo ekisaawa. Mpa amannya. Omuzinda longo ogutya. Mbakuwa bisatu. Naye ebyani yabikola. Waliwo bwenzijukira yabikola. Yakolanga kannemu kana 2. Eno raundi yakubiri tewali muzannyo. Ekibuzo ekisembayo tugende mu penalty. Njagala ompe ba finalist aba French Open mu basajja 2024. Wabaddeko Yannick Sinner ne Carlos Alcaraz. Jangu. Carlos Alcaraz. Novak Djokovic. Kwabaddeko Alexander Zverev ne Carlos Alcaraz. Era Alcaraz yamaliriza ye muwanguzi. Tugenze mu kannya. Njagala kimu ye oba nedda. Omuzanyi Cristiano Ronaldo simanyi bulungi nnyo. Ateeba goolo waddala.
ye muzanyi akyasinze okuba tricks ennyingi mu Spanish La Liga. Kituufu oba kifu? Kifu. Bakuwe busatu. Kale n'omulala wajja nyongere kubeera nga majukizaako Run Sports Center. Mujje mufune emijoozi egya club zammwe, emijoozi egyo egiri original weegiri Run Sports Center gye tuyita players version ate nga ne fans version nayo weeri. Abaagala engato ezikozesebwa mu kuzannya omupiira weeziri, abaagala empiira egisambibwa weegiri, abaagala bakolera labeling azino baterako amannya oba ebigambo ku mijoozi gyammwe, nammwe mujje mufune service eyo. So jangu ku Mutyo Complex room namba 2 tuli ku lwe Kampala ku Playco bondi y'emmotoka ebweru kati gwenyingirira ku mulyango ogwo omunene munda ojja kutuuka bulungi nnyo ku Run Sports Center. Osobola okuba ku ssimu zaffe, ssimu ya Joseph ebeerako essaawa zonna okuviira ddala ssaawa 3 paka gye buzibira ate ne WhatsApp kweri. So okuba ku 0757 657 42 57 0757 657 42 57 ne 0774 95 77 06. Tuli ku second round. Mukama wange abantu bajukiza amanya tusimbule bulungi ne kilabu gy'owagira. Dr. David Gemanya. KCC FC ne Chelsea FC ze kilabu. Tusimbudde. Esebo. Mpa omuwendo gwa Trix. Cristiano Ronaldo gwe yakuba mu Premier League. Yakuba satu. Bakwe busatu. Season eno mu La Liga. Esebo. Tulinamu abazannyi babiri abakubye kwa Trix. Mpa amanya gaabwe. Yamini Yamal. Ani alonda? Tewali. Rafinha yasooka wa Barcelona. Ndesha Puado yakubya Trix ku Espanyol ku weekend. Bimo ka babiri. Ozo wagira Chelsea. Esebo. Okay. Muliro mwedo gwa Cadiz. Esebo. Ugwabadde mu game ya Chelsea ne Bournemouth ku weekend. Omuwendo gwonna. Zabadde kadi 16. Zadde meka? 16. Nali bakochi kuli bali. Abazannyi 14. Bakwe busatu kwanga ogumiza bulungi. Ogumiza bulungi nnyo. Wadde wetagana point singa 10. Damu kino. Esebo. Mpa amanya g'ekisawo kya Borussia Dortmund. Iduna Park. Wanji? Iduna Park. Oh, kifu. What's one? Borussia Park. Kifu. Yanga. Mswata Blue. Wanji? Mswata Blue. Sigino Iduna Park. Kamu. Inakubeera Sigino si Siduna. Wano tewali kisa. Ekisomero tugende mu Kanya. Esebo. Mpa abazanya final Esebo. mu baami mu Australian Open wa 2024. Yankisina. Nekikuba. Novak Djokovic. Dayo kalire. Yannick Sinner ne Daniel Medvedev. Kanya. Esebo. Obunya wonna mu kyabutadde mu katimba ababiri. Kati ne naawe njagala okidde bulungi. Esebo. Real Madrid Esebo. timu mpanguzi ya La Liga nnyo era ekyasinze. Wabula Barca mu kwangula Spanish La Liga mu kampeni zibiri eziringana. Mu kampeni ya 2016-2017. Kituufu oba kifu?
kituufu. Akanyo kakubye bweru kifu n'omulala gyatuule. Okyali ku radio Buddu, radio ey'omuntu wabijjo Kakoza Sini wali ku Yasini Omubazi Quality Furniture mu kibuga eky'e Masaka opposite ne Hotel Next. Kale nno agenda wajja kubanga akolera ebitanda, emmeeza, entebe, sideboards, byonna ajja kubeera nga takolerako bulungi ate ng'era ajja kubanga akuyigiriza n'okubajja obulungi ennyo ye Kakoza Sini ku noti 754 189562 ayitayo ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuza bulungi. Mpa ebibuuzo byo taata. Nagambye ngenda kukwata mpola mpola munnange. Tiwakwata mpola banga kutwala speed. Sijja kutwala speed z'abaliki. Liki back ataatema. Kati awo tugende mpola mpola. Tugende Yes, sir. amannya abantu bajjukize. Luswata Jude, Olina emyaka emeka? 15, 15. Osomerawo? Bright High School, Lirirudda Mkoka, Mukoko. yes, sir. Kale tugende. Njagala ompe omuzannyi asinga hat-tricks eza Premier League mu byafaayo. Pamanyi ge. Alan Shearer, Maswamba. Erling Haaland, Sajjiyagalo. Ziri 12. Ekibuuzo ekyokubiri. yes, sir. Ilkay Gundogan ateebye goals ennyingi y'omu ku Bajamani ye Mujamani asinga okuteeba goals ennyingi eza Premier League okusinga Abajamani abalala. Ani Omujamani owookubiri asinga okuteeba goals ennyingi eza Premier League? Kigali, Kiganye. Nakutte mpola mpola taata. Jangu liki. Era jangu mpola mpola. Michael Julius, Lucas Podolski. Ye Kaya Vesi. Gola 3-4. Mumulesewo Kayavezi wamu. Vesi. Wamma tugende va ku bali abayaayi. Njagala ompe amannya g'ekisaawe kya ttiimu ya Bayer Leverkusen. Bayer Arena, Bayer Arena bakuwe 3. Tugende. yes, sir. Njagala ompe omuwendo gwa cards eza kyenvu ezabaddewo mu first half mu game ya Arsenal ne club ya Spurs olunaku olw'eggulo. Cards 7. Oh! Mugabayoko kunsuusuuba. Mwongereyo basimwongere. Tugende. Yes, sir. Njagala ompe yakwata ekifo ekyokubiri mu Australian Open owa 2024 mu bakyala. Kigali, Onsanyulako ekyo kyokka ky'otamanyi tokakambeera kozi gwani Luswata Jude, Luswata Jude. Jangu mpola mpola nguddamu ekibuzo kya Luswata Jude. Alina Sabale, Ye Zheng Chuinen China. Kale gwanga mwava olimanyi. Ne atomanyi linnya lya muntu. Tugenda mukanya. Oli ready? yes, sir. Kale. Njagala oliize bulungi. Ansa njagala kimu. Ye oba nedda. Kakino oludde ogoberera. Wali ompulidde ayogerera mu ba legend. Wali omusanyi gwe mpulidde ng'ayogera nga. Yampulidde ayogera ku Alan Shearer. Oli musajja mugoberezi mulungi. Kati ddamu kino. Yes, sir. Tewali mutendesi nga Mungereza yali awangudde ku Premier League. Kituufu oba kifu? Kifu, Akanyo kakubye empagi. Kituufu. Ndowooza muweddeyo. Okyali ku radio Buddu, radio ey'omuntu wabijjo. Mwebaliddde ddala mwebulekera nga temugyeekumiddeko. Abannaffe aba Godiskia Driving School esanga mu kibuga eky'e Masaka wali Plastonite Building bagamba nti jangu bakuyigiriza okuvuga emmotoka gwe atavugangako jangu bakufunire driving permit
jangu oyongeze class mu permit yo, jangu bakufunye permit yo eyabula, jangu bakuyambeko okumanya okuyigira mu kibuga, jangu bakutereeze driving permit gy'ofuna ng'oli wa myaka 18 kale no akakyemule. Neyanza nnyo neyanzege tamukede umala ojali kumpewo za jenda mna nakawumuze munana ne jenda mjana nakawumuze dano ya radio Buddu radio muntu wa bulijjo nteekateeka ya nantamegwa w'ebyemizannyo 2024 era nga tuli ku mwetooloolo ogwokubiri tugutandise olunaku olwaleero oba osobola okubeera ng'ogiyita second round. Olunaku olw'e mu studios tubaddemu ne mwana mulenzi gwe bayita Lick Michael Julius omuwagizi wa club ya Ondu Paraka ne club ya Arsenal. Tubaddemu ne Waswa Andrew omuwagizi wa club ya Vipers ne club ya Manchester United, omukulu gwe bayita Retute David omuwagizi wa club ya KSSA ne club ya Chelsea, kosa mwana mulenzi gwe bayita Luswata George omuwagizi wa club ya Arsenal ne club ya KSSA. Nga ntandise n'omukulu gwe bayita Retute David omuwagizi wa club ya KSSA ne club ya Chelsea. Wetwabadde mu kibuuzo ekyawo omwapo kyaganye ku saidi ye, ebibuuzo okuviirako wano yafunyeewo obubonero bwabadde busatu, n'alondayoko n'ebibuuzo 4, kitegeeza nti n'afuna obubonero 4, wenkuta obubonero 4 n'egattako obubonero 3 ewamu omugatte mu bibuuzo ebya local sports n'afuna obubonero 7. Wetwagenze mu international sports yazzemu ebibuuzo byabadde 2 n'afuna obubonero 6. Ekibuuzo ekya penalty kyaganye, wenkute obubonero 6 n'egattako obubonero 7 ewamu omugatte afunye obubonero 13. Mwana mulenzi gwe bayita Luswata Jude omuwagizi wa club ya Arsenal ne club ya KSSA, ekibuuzo ekyawo omwapo kyaganye. Wetwabadde mu local sports yazzemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna obubonero 3. Wetwagenze mu international sports azzemu ebibuuzo bibadde 2 n'afuna obubonero 6, yalonzeyoko n'ekibuuzo kimu n'afuna obubonero 7 ewamu omugatte mu international sports. Ekibuuzo ekya penalty kyaganye, ekibuuzo ekya penalty kyaganye ku saidi ye, era bwentyo wenkutta obubonero 7 n'engattako obubonero 3 ewamu omugatte afunye obubonero bubadde 10. Ye mwana mulenzi oyo gwe bayita Luswata Jude. Mwana mulenzi gwe bayita Waswa Andrew omuwagizi wa club ya Vipers ne club ya Manchester United, ekibuuzo ekyawo omwapo naye kyaganye. Wetwabadde mu local sports ebibuuzo byaganye bambi naye nga yalonzeyoko ekibuuzo kyabadde kimu. Wetwagenze mu international sports yazzemu ebibuuzo byabadde 2 n'afuna obubonero 6. Ekibuuzo ekya penalty yakiyise bulungi n'afuna obubonero 3. Wenkutta obubonero 3 n'engattako obubonero 6 n'engattako akabonero akamu ewamu omugatte n'afuna obubonero 10. Mwana mulenzi gwe bayita Lick Michael Julius omuwagizi wa club ya Ondu Paraka ne club ya Arsenal. Wetwabadde mu kibuuzo ekyawo omwapo bakimubuuziza ne kimulema. Wetwabadde mu local sports yazzemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna obubonero 3, n'alondayoko n'ebibuuzo 5 ewamu omugatte n'afuna obubonero 8. Wetwagenze mu international sports yazzemu ebibuuzo byabadde 4 n'afuna obubonero 12. N'alondayoko ekibuuzo kimu n'afuna obubonero 13 ewamu omugatte. Penalty yagiyise bulungi. Wenkutta obubonero 3 n'engattako 13 n'obubonero 8 ewamu omugatte bwe bubonero 24. Abayisewo ogenda kumutendera oguddako ye mwana mulenzi gwe bayita Retute David omuwagizi wa club ya KSSA ne club ya Chelsea, akutte ekifo kya 2 n'obubonero 13, kosa Lick Michael Julius akulembedde olunaku olwaleero n'obubonero 24. Okyali ku radio Buddu, radio ey'omuntu wa bulijjo. Ebibuuzo tujjukiza ne biwazeemu ekya gwe twabuuzizza omujamani akwadde ekifo ekyokubiri mu kuteba goals wakizeemu ekyo kimu. Gwe twabuuzizza omusambi asinga picks mu Premier League wakizeemu ebyo bimeka. Bwe twabuuzizza eyakwata ekifo ekyokubiri mu mpaka eza tena mu Australia mu bakyala wakizeemu kati wazeemu bimeka. Wazeemu ebibuuzo 2, wazeemu ekibuuzo kya kadizi 7 ekya Arsenal, tuddamu ne Bayer Arena. Olina ekirala kyojjukira kiwazeemu?
Pena tubagikubye empaki. Yalonze ekisaawe Yalonze kya Sydney Duna Bank ekyajjukira. Kitegedde taata? Tovya dda kumuzinga taata w'abaana. Taata yakuwerekedde. Taata oyo oba muweeyo akakisa yawerekedde mutabani. Kale ntumira ku bantu. Ntumirako maama wange Kasisa. Nentumirako abaana bentumira nabo ku Bright High School mu senior 2. Nentumirako ne muganda wange Kasiita. N'emikwano gyange gyonna. Bigambidde wa wagudde mu kawunyi mu agasajja agamanyi. Naye ekituufu kiri nti Ntumirako ne Kabuusi Jonathan. dadi tumutumidde ye. Dadi yakulekedde tumutumidde. Ekyamazima kiri nti ye mwana asinga obuto mu Nantamegwa w'omwaka wa 2024. Era akasimu kabeereko tomanya kozani Luswata Jude. Mbadde nyakuba ku taata we ke bamuleete. Ani mulala avuddemu? Jangu. Jangu ne dadi wajja. Biganiddewo. Mukakamu. Lwaki bwabuze? Nirimu okukyankalana mu Ani akutawanyizaamu Kabate ejja? kasimu. Olabye. Neka kukyankalanya mentali. Ya. Katusabe omwaka ogujja. Wanise. Akaddiye. Anedda si buto nakaddiye. Yekaddiyiza. Badde njagala kuwummula. Badde nkyakirowoozaako kuba last edition semi-finalist. Ndaba ekitali kyagala seetegese weetegese oba ŋŋambe oba kugaya lwaki naye ekibadde kimpaliriza okugamba kyoba Engato ziwanike. njatuula nkirowoozeemu Tumira ku bantu omusajja gwe. ab'okutumira Oba tolina akasimu mbalina kakyankalanyisa. kyansi esooka kanjwe mukyala wano nakasanja nzizaako maama wange ne taata wange. Maama ye Naalongo Kibuule, taata Sanga Kibuule. Mukwano gwange Stephen Kwali, muganda wange babirye nsomesa ku Kingo Parents. Jjajja wange omusajja Mzee Nicola Saala abaddeko kyemmanyi ddagalaegenzi Nkutadde. leero mpozi ne kato ate nneesajja Taata. ndekateregga bwedde omuto wange bwe mbadde nsuubira okwasa akati anaaba abitidde. Lwaki tokakwasa kato? Taata jangu abantu bakutegeere. Kubanga omwana asinze obuto mu Nantamegwa 2024 yazze ne taata we bambi nga amuwerekedde. Afunye points mmeka? Afunye points 10. Points 10. Just points 3 zokka. Zimulemesezza. Taata ogamba otya? Abantu banjulire amannya go bagategeere bulungi. Amannya gange mpitibwa Mayanja Yotaddeere. Nga oviiridde mukulula. Weebale kuyiwawo omubiri ku lw'omwana. Tubeyanzige bano tuba pulogulaamu. Omwana ono yamuzannyiraga byagala nnyo. Buli mwaka adda tuwuliriza. Tetumugamba nti bwe obyagala nnyo byenyigiremu. Maama we n'akwala ssente agenda mupakirira. Maama yeebale. Nkyanda Innocent Nakiganda agenda mupakira. Kubanga ebintu yabyagala. Tuwadde nno ebbanja. Era akasimu mujja kukalabirawo kasita akateekako ku foomu y'okuregisitalinga. Era awuliza nnyo Bugdi awuliriza. Mwana we mbadde yatugenda naye mu fayino eza Nantamegwa. Naye yatugenda naye mu fayino eza Nantamegwa. Era akasimu mujja kukalaba. Tumere ku bantu nga bali tukute taata. Ntumira abantu ab'omu Kaluma n'ab'ekyalo Kibalanga ne Kasasa. Abatumidde Mayanja Yotaddeere. Toyanza edi. Kale okyali ku radio budde omuntu wabulijjo mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kubeera nga ate mujje kumiddeko mwebale kubeera nga ate muwuliriza. Twagala kubeera nga tetumulamuko
twagala kwera nga tetumulamuuko then bwe tuba mukumulamuuko ate tugenda kudda tweyongereyo n'eddakiika eziddako ezinteekateeka eno ate ova Fred Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo.